Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kyembadde nindirira okumala ebbanga kyaddaaki kizuuse. Ekiffo Bobi Wine wagenda okwogererako oba okuba lwaleero e Masaka kyaddaaki bannamasaka bakirangiriridde. Tambuza vidiyo. Bane ndi ku mulimu. Bannamasaka bansasudde okufubula banga ntegeze eggwanga buli kkulire lyonna lye balina mu nteekateeka z'okwaniriza Bobi Wine. Ekiffo Bobi Wine wagenda okuba lwaleero e Masaka buli omu kyabadde alindiridde. Omukulembeze meeya wa district y'e Masaka wa Masaka City akyogedde. Kati simanyi na kumanya wabula simanyi kigenda beera Masaka naye njagala owuliriza ebigambo bino. Ekiffo President wajja ye Liberation Square. Abalala bwe bakikozesa tujja kikozesa kubanga n'abalala kye bakozesa. Ekiffo kye bayita City Square nga ogendawo oba okoye oba weebase oba osoma oba oyogera awo ne bweba demonstration wokola ki nti Masaka City tumaze okufuna olukusa officially olutukkiriza okukozesa Liberation Square. Twagala poliisi ekole etuwe protection. Tukolerewo tusabe akalulu tuteeka nga bakatuwadde tukawangudde. Masaka ayogedde. And the police is mandated to give us protection. You know? We are demanding for that. And it must be without any compromise. We need fair treatment for all political players. All right, okusinziira ku meeya w'ekibuga ekikulu ekya Ssaabasajja Masaka City ategeezezza eggwanga nti ekifo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine akwatidde National Unity Platform bendera mu Kalukoba President wagenda okuba lwaleero mu Masaka City kigenda kubeera Liberation Grounds. Munnamasaka laba video eno genda mu comment section owandiike wansi nti Liberation Grounds. Amateeka g'okwaniriza Kyagulanyi Masaka batandise okugongeramu ennyongereza. Bannamasaka basandise okukola ebintu bya Museveni batandise okukwata ku ssemateeka gwe baakoze agenda okwaniriza Kyagulanyi batandise okukola ennongoosereza ekigenda obeera e Masaka. Bassebo ne bannyabo gwe atamanyi ekifo ekyo bakakensa ku mukutu guno basazeewo okutinkuula obwengula bakulage wa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wagenda okubeera. Agenda beera ku kifo ekimanyikibwa nga Masaka Liberation Grounds. Wootunuulira maapu y'eggwanga Uganda ekifo kya Liberation Grounds gwe ssebo oba nnyabo atulaba tugenda batukikulaga we kiri awo ku maapu ya Uganda. Kati njagala tukisike tukulage omukulembeze wagenda okwogererako ne bannamasaka ku lunaku olwo oluli agreed upon. Bagiyise Liberation Grounds. Keeko akantu kulaba akalimu kasekwe ka triangle. Ekifo kino kiri strategically located nti each and every person in Masaka district oba Greater Masaka can easily access this place. Tewali muntu awangalidde Masaka. Tewali muntu akulidde Masaka. Tewali muntu azimbye Masaka
nga tamanyi Masaka Liberation Grounds weewo Robert Kyagulanyi Ssentamu wagenda okubeera ennaku z'omwezi mwenna ze mumanyi obulungi. Now simanyi oba bannamasaka mweteeseteese okwaniriza empologoma, I don't know. Naye nga the last time Bobi Wine was in Masaka, gwe ssebo bannya bandaba, you saw what happened. That is a sneak peek of what happened the last time he had a rally in Masaka. Baafuba nnyo okulaba ng'ebifo abakulembeze be balonze babibalemesa, naye era ne kye baali babawadde at last abantu bajja nga bangi. I don't know what is going to happen because tewali kifo, tewali bantu basinze kwesunga nga kukyaza Bobi Wine nga nze siri munnamasaka naye mbagamba amazima. Kali yes, waliwo yampadde ssente kuba akalango kaneeno, naye ngenda kibagamba amazima. Bannamasaka beeteeseteese okujanjawaza to the fullest. Era omukyala agambye ekifo ekyo ekya Liberation Grounds bali entitled okikozesa because abasinga buli bagende Masaka bakikozesa. Tewali nsonga whatsoever gye bayinza kuwa kugaana NUP kukozesa kifo ekyo, era ne bategeeza nti baafunye dda olukusa mu kifo ekyo. So enteekateeka zo zigenda bukwaku. Nziramu okutegeeza gwe atamanyi kifo kino Liberation Grounds, kangezeeko kulaga amakubo. Waliwo gye bayita Katwe bypass road ekutuusa. In fact yeetoolodde gundi yonna. So gwe atannaba kumanya kifo kino we kiri, gwe ssebo bannya bandaba, there are so many enguudo nnyingi nnyo ezisobola okutuusa ku kifo kino. Era n'obanga wakatuuka mu Masaka, gwe buuza Masaka Liberation Grounds. Mu mawulire gentegeddeko, bannamasaka abasinga abawangalira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo batandise dda okusimbula okweyuna Masaka. Tebaagala mukulembeze tebaagala kusangayo mukulembeze, baagala omukulembeze abasangeyo. Agamu ku mateeka agaakoleddwa, abaana Lwera baamufukiridde, buli lunaku bamufukirira, ate kati n'enkuba etonnya. Okumanya ng'enkuba etonnya, baagambye naffe tugenda fukirira, twagala omukulu atuuke nga tewali kyakwekwasa. Kati gwe ssebo oba nnya bandaba, bano abadde bawoza nti simanya emiti sseddugge egyakyemeze, leero bagenda wulira ke bayita akaliro. Maliriza nga nkutegeeza gwandaba. Vidiyo eno ekutuusibwako bannaffe aba Momon Construction Company, bakakensa mu kuzimba amayumba. Weewale ba inginiya abagenda okubba seminti n'emitayimbwa, weekwate company eri legit, Momon Construction. Pampita simple, terms of video.